kano ka video nkakoledde gwe Munnayuganda ndaba oba oli awo onookalaba kanaakuyamba okutegeera wa we tuli. Amannya bampita Simple oli ku verse train. Nja kusaba onyambe ontambulize video eno etuuke buli wamu, givuge etuuke buli wamu. Nga Bannayuganda beteekateeka okugenda mu kalulu omwaka ogwa 2026 next year ennaku z'omwezi nga 15 mwezi gwa January. Muyina ate be muyina okumanya nga twakava mu kalulu ke Tanzania akabaddemu okukuba abantu n'okukola whatsoever happened. Gwe ssebo bannya bandaba ate ery'eggwanga lya Guinea Bissau ebyayo bannaaye si birungi n'akamu. Guinea Bissau yalonze just a few days ago, yalonda president waayo, era abamu ku babadde bavuganya mu kalulu k'obwa president kwe kwabadde incumbent abadde president omukulu asooka owa kala eya green gwe bayita Umaro Sisoko Embalo. Umaro Sisoko Embalo ono yabadde president wa Guinea Bissau, era yayingira mu ntebe eno omwaka ogwa 2020. Abadde asaba kisanja kye kyakubiri. Addako owa orange bamuyita Jose Marios Vaz. Ono omukulu yasavingako nga president wa Guinea Bissau omwaka ogwa 2014 mpaka 2020. Okategedde Umaro Sisoko okufuka president entebe yagijja ku Jose Mario Vaz. Kati ate owa red gwe bayita Fernando Diaz de Costa yasaba kufuga ggwanga lino omulundi gwe ogusooka. Ennaku ntono nnyo abakulu bano bagenda mu kalulu era bannansi ba Guinea Bissau ne balonda. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kalina kulangirira results za awangudde olunaku olw'enkya, naye guess what, tambuza video tukuwe. Ng'akakiiko kateekateeka olangirira omuwanguzi, abanansi ba Guinea Bissau bawulidde amasasi agavuga mu presidential palace ewatuula omwami amanyikibbwa nga Umaro Sisoko Embalo. Umaro Sisoko Embalo, according to ssemateeka wa Guinea Bissau, we bakuteeka ku ballot nga president, you cease to be a president, era ne presidential palace ogivaamu. Embalo yagisigalamu. Olunaku olwaleero abantu bawulidde amasasi nga gavuga mu presidential palace gwe gye wandiise state house. Era abantu abadde babeera around batandise okuwuna emiwawo, bagita miwawo and whatsoever it may be, nga beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Tubadde tukyali awo, Abamaggye ne batekinga over radio stations ne baziggalawo zonna, TV stations ne baziggalawo zonna, ne bakola broadcast, press conference ku TV esinga okuba ennene mu Guinea Bissau, ne bategeeza eggwanga nti eggwanga amagye galiwambye, kye bayita coup d'etat. Era olumaze okuwamba we bati ekitebe oba akakiiko k'ebyokulonda ne kaggalwa, ne baggala booda zonna, airport neggalwa, eggwanga ne baliteeka under curfew. According to the history we know about this country, yerimu ku mawanga mu Africa agasinze okuba ne coup, okuwamba bangi nnyo abazze abawambye. Eggwanga lino libaddemu kuuzi nnyingi nnyo. Era eggwanga lino lyerimu ku gwe bayitaga narcotic nations. The fact that liri kumpi liri ku bagita batya eyo si ndabe
kanjinoonye wano naye lwaki mba neebonyaabonya njagala mbawo ekintu nga mulabako kyembawa sakala mugambe nti simple yeeyogeza ate tabimanyi ate biki nedda twogera kigambo ku kigambo kanjinoonye wano eno ku gundi yange ku drone yange yes njifunye. It is located in West Africa, yes, western part of Africa, Josanga Guinea Bissau, if I'm not mistaken. Yes. Guinea Bissau. Eno gundi wajita watya? So, gwe atulaba otwogerere essaawa zino eggwanga lya Guinea Bissau terina president. Akakiiko kabadde kalina olulangirira olunaku olw'enkya bagadde buli kimu kati amagye ge galwaninga eggwanga ne constitution bagigadde. What is this for the mean? Kino kitegeeza kimwe Mukunje yagamba what is that for the mean? What does that mean to you Africans watching this video right now? Most especially my country Uganda. Uganda is going to the polls in the next few days from now. Probably 1 month and some few days. Uganda is going to be electing the person that is supposed to take over the country for the next 5 years. Wetulaba ebintu bino ebiri mu ggwanga era Guinea Bissau abasinga kitwennyamiza. Yes, kitwennyamiza. We don't know yet oba kabadi, but of course getufuna president abaddeko incumbent ye bamutadde nnyala. Okuteeka nnyala okitegedde bamusibye. So that is what is happening in Guinea Bissau, ladies and gentlemen. I've tried to compile a few things about this country. Kansuubire at least mwina kye mutegedde. Naye nga kyekyo ku ekoleddwa. Abaye bawambye eggwanga nga balina kulangirira nkya omuwanguzi. Naye mu byendowooza wateeka okuba ng'omu ku babadde ba presidential candidate yabadde mu kabaddi kano era nga bagenda mulangirira ebbanga lyonna if I'm not mistaken. Because ku bantu bonna ababadde ku ballot ababadde ku ballot kuliko omu munnamagye omukulu amanyikibwa nga Umar Sisoko Embalo, oyo presidential candidate oba incumbent, bagamba munnamagye. So we don't know who is behind this. Naye nga bo Abamaggye military council evuddeyo high command negamba nti eggwanga fe abalirina temubana kutangatanga, ne bateekawo kafyu, ne baggala booda, airport neggalwa, tewali nnyonyi efuluma, tewali esituka, eggwanga balitutte, ne constitution ne bagiggalawo. Oba kiri bakitya banaye nga Uganda biriwo ebityo, kuba bwe baba nga constitution bagigyeewo kiba kitegeeza owa poliisi ow'amagye asobola okuba kibooko 8 mu 5 nga tolina kyogenda mukola, ate ogenda musibira mu tteeka ki? Okategedde? Tambuza video bampita simple.